King Saha ensemu agala. Yes, King Saha ikisoka muyimbi nnyo yesikira wizo. So yesikira radio. Really? Yes. Teri muyimbi aina dobozi ngali ya radio kujjako King Saha. Yes. Ichobo kyagala batakola ki? So he's a good musician. Yes. Yesikira radio mu dobozi. Ekyokubiri ne bwaba ayogera musajja mugezi. Abayimbi wano balinga abasatu benkakasa nti bagezi asooka kamiliyoni ng'ayogera. A-pass Silver Kyagulanyi. Silver Kyagulanyi oyo ne ani ono Saha bw'ayogera musajja mugezi nnyo. Nze atendwawo okukkiriza bw'olaba nzikiriza kati omuntu olagwe natadde mu kategole y'abategeevu ennyo mu bapasita ye Rwomushana. Pastor Rwomushana. Kati naye twamutadde mu bitabo. Mukwano gwange Pastor Rwomushana yayingidde ebitabo. Yes. Bw'ayogera nze ndwawo okukkiriza. He's good. Really? Yes. Nkugambye abayimbi wana basinga okubeera articulate. Va mu kuyimba ate kati ndi ku mental faculty oba intellect. Chameleon. When a chameleon speaks. A-pass. Silver Kyagulanyi. King Saha. Olaba amagezi agafuluma. Olaba amagezi. Yajuza kololo. Ekyakusigadde mawule kyadde expected. Wali wano nogaba ne mujjetu wagiri omwana ne saakulabye nakanze kumaga amaga eri mwababede gye mutuula nga sina kyendaba okulaba ki tewobaddewo gwatugamba wano genda omuwagire nze nabadde twafiirwa omutaka Muzeeyi Magemo yafa nga nyina okudduka e Masaka ngende nziike kyenva saabaddeyo mushoye okitegeera n'ensi yabaddeyo n'ekisinga obukulu nali clear ku show wano nti muwagira situkkiriziganya mu byabufuzi ne muwagira which is very okay. So abantu okujja obungi abadde kisuubirwa. Yeah, it was expected. Ekisooka abawagizi ba King Saha badde balina okuteekawo statement ti regio good neno waffe tulina omuwagira. Badde batalina okuteekawo statement eyo. So abantu badde bangi enjawulo yadde abantu nga 13. Enjawulo yabadde ntono nnyo y'abantu nga 13 okitegeera ndowooza sente yazikoze endoza kyensuubira URA etenamulumu omanyi ate kukubanga yakoze but so oyo kati yasobola okutula n'agamba nina abampagira kuba mpisa abantu ne bajja mu bungi. Yes, he is good. Ne winzo ge mu bagezi be tulina abayimbi those ones bosobola those ones I can listen to walo be manyi nenjaho ndi jako gasia Saha mwali walo be sagala kwogera wano nga sibawuliriza ate bagala nnyo take relevance nti bagezi nenga they are empty, terribly empty. Really? Empty nenga bagala okulaga nti bakitalo nnyo ayinza okwogera dakiika 3 nga ganya bo tolina kyopiikinze mu byayogedde byonna. You don't listen to them. I don't. There are many. So mbakugambye Saha, Chameleon, A-pass ne Silver Kyagulanyi. Atabachala siwulidde muno. Abachala you can hardly hear them articulate issues. Abachala bali mu kuyimba. Zawi is good. You need to interest yourself in her. Nini wate ngayimba yes, but also ne mukwogera wano. She's good. She's really good. You need to listen to her interviews. She's good. Speaking anga nyo interest mu bayimbi abakazi beboogera. Speaking anga nyo mu nyimba ze bayimba. Yeah. Era singa badde boogera nga bali up to speed. Nali badde mbakola ki? Kale webale ekivulu kya haso twagala kikomyawo. Waliwo omukolo gwe nakulabyeko nabadde ndabakata butambula ku social media. Wabadde Frank Weds what? There is abakakadde bakapya. Aba Frank Weds who? Was it a wedding or something of someone? Jovia. Ndabo butambi butambudde nnyo nakulwa Jovia speaking on that event. Was it this week or last week or bikadde? No. Oyo waliwo mukyala mukwano gwaffe yabadda officially yadda formalizing obufumbo bwe 31 years. Ontegeera ndo omukolo gwadde bugolo bindoza gwogamba bawe ye Frank. Yeah, nagubaddeko 31 years. Ibaye bamaze emyaka 3 mugumu bufumbo nze Gashumba nakamala mugumu ne bunyuma. I think
obufumbo bunyuma singa mukyalawo akutegeera nawe n'omutegeera kubanga abasajja kye basinga okwagala mu bufumbo it's respect. Men are naturally lions, bagala to be respected like kings. Ate abakyala baagala nnyo okuweebwa, they want to be pampered. You get it? That's powerful. Yes. Abasajja tulinga mpologoma, we want respect. That's it. Then bana abakyala betaaga kukwatanga baana. No bawaayo obulabulabo babyagala nnyo. Teri kintu kisanyusa mukazi nga ka mobile money kabadde ta expectinga. Ekiriyo. Era singa ota amasimu wano bayinza okuga nti Gashumba yongebwe security kati. Abakazi baagala nnyo ebintu byatasuubira surprises. Surprises. Ataone gatonya ku simu. Ne bwe ebiri ne bwe etaano nga gyosobola. Tewewanika mu ligi y'abakungu y'akakadde bukadde butaano no. Gwe kosobola ba mitwalo ebiri oba esatu oba etaano nga surprise babyagala nnyo. From day one women must be supported. Unfortunately, there is a new culture in Uganda. Yaba fake masters. Baba agala ebyobwerere ate abo bangi. Era abakazi abasinga agenda okyerealizing ati yatomera nga fake master yamuzaalamu omwana. Nga kiri late. Ate basajja batono abali willing okutekinga ono omukazi eyazaalako. Abakazi minzo batagala kiwe single mothers, but these are the facts. In reality. Batono nnyo abagala okutekinga ono omukazi eyazaalako. Kubanga buli lwo taking ono omukazi eyazaalako baba kubadda goal emu ku 0. Taata woli omwana baya kubadda goal. Gotandikira ku 0. Ate ekibi buli lwo muwasa abasinga abakyalina attachment ne taata w'omwana. Mbadde abayatambula nti yagenda kyaggwa. Basigala bakyayina ekyokubiri wano mu Africa waliwo n'ekirala omukazi tazaala mwana omu mu kika. Chances ziri nti omuyayi ugenda n'omuzaalamu owokubiri. Ng'ate aliwo labwo okuza eggunju. Okuza omusayi gutali gugwo. Kitegera ndowooza. Abasajja abamu kye baba baga nti azo omukazi yazaalako nedda. Bakiina nnyo nti omukazi tazaala mwana omu mu kika. Baba confusingira ekyo. Kati ng'asala amagezi ng'addayo wa fake master ng'amuteekamu olubuto olulala. Kaizo 2-0. 2-0. Gwinza okuggwera awo. Ampuliriza katujje 2-0. So kizibu nnyo. Women must be supported. Naye ate tusupporting naffe abatusupportinga. Abali appreciative. Simanyi lwaki ebigambo bitambudde nageza kubiwuliriza katambi nga tekabadde very clear nga ntubaga oba Mwami Gashumba nga tannaba kufuna malayika obulamu bwali bute. I think the things you said there that picked people's attention. No, nadde mbagamba abakyala abaliwo nti ne bw'oba tonnaba kufumbirwa take your time. Nze namala emyaka 25 nga siwasanga. Yes, nakwananga abakazi abawala, it was normal for me. Nenze malayika ye mukyala gwe nasooka okukyala ewaabwe. Era gwe nasooka okwanjula. Era gwe nasooka okwasa ate gwe nafembayo. After 25 years. Yes, nze nali sikyalangako wantu wonna. Before? Ndayiranga ntya Mungu nga sikyalangako mu maka ga muntu. Sanjulangako gwe nasooka okukyala ewaabwe, gwe nasooka okwanjula, gwe nasooka n'okuwasa. Ate siriongerako. Take your time. Temupapa anti pressure. Because pressure eri wabwere Mwami Gashumba. Njogera na kujogera kate evudde nnyo mu ba relatives. Baforsinze abaana abawala okuleeta abasajja batali meant kuleeta olwa pressure eri mu family. Abaana abawala balina serious challenges their lives. How? Osanga omwana omuwala amaze okusoma Makerere Nkumbu Africa University achanoonya the right person. Ne pressure ngeva mu ba sisters be, eva mu basenga be. Obudde bukugwako n'amaliriza nga aleese omuyaayo ogugenda okumusaanyaawo. Nammwe abazadde temuteeka baana bato ku pressure. Abaana abawala mubaleke batekinge their time. Oba muleese ali 30 oba aleese ali 35 ne bw'aba tamuleese, it is okay as long as she's happy. You rather live a single happy life than a troubled married life. Come again? You rather live a single happy life than a troubled married life. Kino kyogera with experience. Obalaga beerawo nga tolina musajja obanga tolina mukyala nawe kyonoonye. Manyi abantu bangi aba living a single happy life. Nze nali living a single happy life. Mami wange nga buli lwajja awaka ngamba ennyumba eno yonna terimu mukazi nga ngamba mami ekisenge ky'abagenyi omanyi ekiri nti egenda okole ki webake. Bwe ndifuna omuntu omutuufu ndi mukulaga. Sigadde bindekere. So temuteeka baana bawala ku pressure. Mubatadde ku pressure mugenda balesa
Mbadde nvumula kiri okubeerawo okubeera omuvumo ng'oli mu bulamu obukumazeeko emirembe obeerawo nga tolina mukyala bamwana. I agree with you. Waliwo abaana abawala nga sisitawo obanga muwalawo nga buli lwakuba simu omutima gukuba musajja yamutse yamutemye oba kubunkenke buli wala esimu ye. Yes, kubunkenke byaki mutegera ndowooza lwaki omwana omuto abeera kubunkenke waliwo gwe sijja kwogera linnya ye nga ng'obuzibu bw'ayina nti basisters we baafumbirwa ye tanaba kufumbirwa ng'ekyo kyokka kimutta pressure kimuttira muli munda n'aleeta omusajja a disaster. Ate mwabawala bw'okeeranga ku makya saba Katonda specifyinga tosaba busabi musajja kikulu. Yes, njagala omusajja afaanana bw'ati mukama njagala yes omusajja afaanana bw'ati omusajja mayitirivu. Really? Sijja boogera mannya gaabwe abamu waliwo omwe yali ahedinga n'ekitongole ky'amaanyi ennyo wano nga for PR ayina omukazi mu bantu naye nga ye ekizimu kye ekitambo kye kisiyazi tubakwate ne bono bakwata n'obamalayo nga ayina omusajja ayina omukazi awaka just for PR naye nga ekitambo ekimulinnya kyakwebaka n'abasajja banne kati oyo which means oyo naafuna omukazi akola byombi. Okitegedde kati muwala olwokuba muteeka ku pressure n'aleeta oyo mubaleka abaana bamwe oba afumbiddwa ali 30 oba 35 oba 40 ne bw'aba tafumbiddwa ekirisinga obukulu mirembe musanyufu ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8. Lunaku olwaleero ntegeddeko nti omubiri gugenda kutwalibwa wali ku National Theatre badde munnabya na muyimbi munnakatemba n'ebirala omukwasajja bali aboogeddwa nga badde very decent mu kisaawe ekyo yoyo yakola ku Radio Simba n'ebirala nga mumanyi Mwami Gashumba Alex Mukulu nzijukira wano waliko wano saba olumu ku nnyimba ze olwampiri nvuma lwakuba nnonyiza wano nesirulaba naye nga obadde omumanyi bulungi nnyo. Ekisooka tuswadde nnyo maaso ga Katonda. Alex tiyalifudde. Alex okuva lwe bamubise ndaba bemuyita abanene mu sectors ez'enjawulo mu Uganda nga bamwogerako naye nga we yali asinga obbeetaagira none of them showed up. Alex Mukulu yamala wiiki emu n'ekitundu erubaga mu ddwaliro nga mulwadde. Yamala wiiki emu n'ekitundu erubaga mu ddwaliro nga mulwadde. Ne ngendayo okumulaba nasangayo Nansi amujjanjaba yeka ne mubuuza bantu kyabazzeeko wano okulaba Alex Mukulu n'angamba abakozi ba Radio Simba biseera kyebyo like 4 weeks back. I think I can verify mu simu yange muno namusanga yebase mu kitanda ne tunyumya nantegeera namala essaawa nga namba ne ngamba omusawo mujje ku kitanda ekyo omutwaleko ku balukoni wali afune fresh air. Namujja Alex n'atambula yekka n'amutwala ku balukoni ne mbalekerayo obuyambi bwe nasobola ne mbaako omukulu gwe ntegeeza nti Alex mulwadde muyi mba ndi awo enkeera omuwala nga ngamba nti baatusiibudde ne mbuuza why mwadde mutusa okusiibulwa nti muwala we ya insistinze nti asiibulwe era tuzeeyo awaka. Ne ndowooza nti oba Alex improvinze era nze ndi muswavu nnyo mu maaso ga Katonda nti situkoze kisoboka era nze sijja kumuziika. Sijja genda kulaba ku mulambo gwa Alex Mukulu ku National Theatre n'awaka sijja gendayo. Bwe bali malo muziika gye bamuziise nja gendayo ku ntaana ye mugambye twakubetrayinze tiwalifudde. Alex yafudde bunaku. Alex yafudde embeera mbi. Ekyokubiri
family yali ya disgruntled yali dismantled family ye yes yali broken. Alex nchiddamu yafudde embeera mbi tiyali fudde. Alex yafudde bujanjabi. Mumbulire yo munene omwe yali yafiridde ekiruddu. Sidda ku radio kuno. Ono yafiridde ekiruddu. Mumbulire yo munene omu yali yafiridde ekiruddu. Kubukeda ali ku front page. Monitor front page leta agamuli amalala. Gaga no wano new vision ali ku front page no wano. Alex Mukulu raised the bar in theater. Abadene wano bafira ku kesi Nakasero Hospital Mulago Agakani n'ensi endala. Ye munene eke yamenye rekodi okufiirwa ekiruddu lwambeera nga tibalina ssente zimujanjabisa. Alex yafudde bunaku butabawo bwansembe. Yes. Nayogedde n'omusawo oyo eggulo naŋŋambe kyeyasomu Alex ke akasajja akadde keyita kapasita mbuko kajja musabira awone. Abadde kagendangayo kamusabira. Yes. Nguti yeetaaga ddagala. Alex bamudischarginga omujja erubaga. Ono musawo abadvisinga ababuulira dokita asinga okutegeera kwata ku liver. Kibumba tebamutwalayo. Tiyesa asiibuddwa neta nabakola ki mwe mumulabanga omulamu neta nabakola ki ne bagamba tutwale ono omulwadde ewa dokita oyo. Dokita oyo akola ne malwaliro amanene era gwe basanze ekiruddu n'abagamba takyaweza ssaawa 3 ku nsi. Kati mwenna abo aboogera ku Alex Mukulu ebitenkanika lwaki mwagala nnyo emirambo? Lwaki mwagala nnyo okuziika? Lwaki temuyamba abantu nga balamu? Nze akugamba namulaba nze 3 or 4 weeks back yeetambuza ne yejja ku kitanda paka ku baluko era bwe namuleka. You get it? Ono omusawo waali bino byonna abimanyi. Alex yafudde embeera mbi. Ekisooka aba family mukyala we baali bayawukana oba ali Bungereza. Omwana wo omuwala bali mu America. Ona wakiragira kino na wakiki. Na wakirala. Alex bamujje mu nyumba mutwala kiruddu ng'aweddewo kana akavuuka akayita kapasita. Tekamujje mu ddwaliro. Era omuntu abadde ajjanjaba Alex awaka. Omuvuka abadde ajjanjaba Alex awaka. Beba nabamu kube yaleeta mu traininga. Oba training ebyokuzannya. Yabadde amujjanjaba. Yafudde talina family. Kino kibagamba mwenna at the end of the day tuddayo ku family. Afudde ali yekka. Yes. Era nze sigenda ku National Theatre ne mulumbe sijja dduli nnyamu kubanga nswala. Nze Gashumba mbadde nsobola okujjanjaba Alex Mukulu. Era nabuuzizza omusawo lwaki waŋŋamba? Kubanga dde mukwano gwange. Alex simanyi mirundi emeka gye nagenda we. Simanyi mirundi emeka gye yajja waka. Okitegeera? Nze nagamba Alex kendeeza ku mwenge gugenda kutwala. Naguvaako. Nendo agenda okuguvaako nga wamulidde dda. Nze namugamba Alex kendeeza ku ki ku mwenge. Nswala maaso ga Alex mbeera ntya ku ntaana ye nyina capacity ebadde solo kumujjanjaba. You get it? Era omusawo oyo namunyigidde nnyo naŋŋamba nsonyiwa simanyi lwaki saakola ki. Saakugamba. So togenda kuziika. Sijja kuziika Alex Mukulu. Nja genda ku malaalo ge. Nga bonna bavuddeyo. Mwetondere saakola kikola ki. Kimala. Nalaba bamutendereza abadde ndaba to be honest nalabye muganda wange Abe Mukiibi ngaga nti ono abakungu mu government bange nti ono abadde national asset ki ng'afudde embeera mbi. Lwaki musasula A+ millions ng'abadde yeetaaga kuwangaala abeerewo. Mugetinga serious. Gwe kungu muyiga okulambula abantu nga balwadde. Abamu beetaaga counseling, abamu beetaaga love, baagala comfort. Ngokulabako obulabi kimuwonya. Oyo omusawo saagala mwogera linnya lye yaŋŋambye ebbanga Alex yamala erubaga nze Gashumba nze nagendayo waliyo Kyazze pastor yagendayo Kyazze si yabadde agamba mbundo tujja musabira busabizi bane temunquotinga bubi it's not Kyazze waliwo kavubuka kavubuka
otegera ndoza kubanda bwe muita ba celebrities simanya abanene none of them visited Alex Mukulu in Lubaga. Really? None of them. Nakati obalaba bonna balinga ng'enswera ku mulambo gwe balaga ebitenkani nengedde bamba tusedda ku National Theatre jonna labye ku vigila babadde makage bali eyo talizikawo kye kisooka. Alex Mukulu tayinza kuddawo kijja kutwala emyaka 10 tasobola kubanza sirabanga muntu yali creative Alex Mukulu yali ajerega nga Alex nze namu consulting anko ku bintu bingi omaiti yampe kigambo simu ka Uganda Alex Mukulu yes ate na mala akyusa na ngamba twakola mu ensobi kyali badde zuukuka Uganda. You get it? Fabala bange mizanyo ku National Theatre ngolabo muzanyo nodda wakano gamba Jesus. Ye training a Mendo oyo. Oh. Yes. Mendo skit ya soko okuzanya nga acting nga President Museveni gwali muzanyo gwa Alex Mukulu ku National Theatre. You get it? Bagala byononese muntu afudde. Olo ba NBS, NTV, bukedde zibalage. Atazikawo. Yaliye mulago, sorry, yaliye Lubaga for a week and a half. None of them stepped there. Teri yalinyayo. I'm surprised. Njago nawe uli munna mawulire. Ndagayo munene yafire ekiruddu. Yes, Kiruddu, it's a hospital, it's a referral hospital. Ne abanene bonna tumanyi of the official hospitals. Tumanje bafira, tumanje balwali. Makona aliwa. Makona ali ku Case here. Case clinic. Sisobola kugenda ku ntaana ye. Yafiridde Kiruddu. Sisobola nja kugenda nga bamaze omuziika. Ntwaleyo ekimuli mwenenyeze. Era nayombye nnyo n'omusawo oyo. Lwaki tuwaŋŋamba? Erubaga. Nga bamumuwambako yangambye bamumpambako. Mbungalizo gye bawa tebalina ssente za kusasula musawo. Omanyi ssente meka? Mitwalo 15 buli lunaku. A professional nurse. Then that also means Alex abadde musajja musirise kubanga abadde highly private. Yeah, abadde ayagala bintu byo kubyemalira yekka kubaka tekintu ng'ekyo wali badderoza nti yali baddeko ne bakweraga bannange mbere egaani abambi olumu baswala kubanga ekifaananyi abantu badde bamumanyiddemu kirala nenze singa ono Nancy yaŋŋamba Gashumba tulina obuzibu kubanga ye Nancy agamba bamugamba situ kyalina sente zikusasula emitwalo 15 buli lunaku just emitwalo 15 emitwalo 15 ennaku 3 je milioni 4.5. I can afford that money. You get it? Neya tufuddeko. Bano bonna bolaba mbu simanya ba actor bonna. Neba actors bane bonna. Alinganga Yoweri Museveni. Kati nga bakulembedde nnyo wali. Kati kiringanga wano Yoweri ye master. Ye superstar. Ye saba banda. Ye saba yekera ye saba lwanyi. Bano bonna bolaba general bonna. Oli alina script. Mwa Museveni. Yoweri ye master. Ye saba banda. Ye saba lwanyi. Byonna bibye. Ne Alex wabadde mu industry. Yes, tewali ali muligiye. Ne batamufaako ne batamuyimirirawo ku lulwe. Banna Uganda baagala nnyo abafudde. Lwaki mwagala nnyo abafudde? Lwaki mwagala nnyo abafudde? Nze mmanyi bantu bangi abakyali obulamu kubanga bagondera ebiragiro by'abasawo n'obujjanjabi. Nze nyina mukwano gwange gwe mmanyi omukyala gwe sijja kwogera linnya ya testinga nga ali HIV positive. Owulira? Nga akawuka kamutuuse ne ku butwe nga atanse n'okuwunga. Ng'olumayinza okubeera mu kibuga muno n'abuuza tuliwa. Ebiseera bye waliyo Dr. Kanyerezi. Dr. Kanyerezi was expensive. Ne tuyamba mukwano gwaffe oyo. Najjanjaba Dr. Kanyerezi n'agamba naye manyi ssente nga nnyingi mutwaleko mu GRC. GRC ogimanye Joint Research Clinic. Ebiseera bye yali Mengo. Najjanjabibwa n'agendera ebiragiro by'amateeka, ebiragiro by'abasawo. Kyatayina kukola ne kyayina okukola. Nga buli wiiki mugulire engege 3 nga ayina okulya engege eza supu nga sinsiike nga buli myezi 3 nga ayina okugenda badde bamukebere Viral Road kati bamujja ku ddagala ko kati kakyalabika. Wow. Mulamu. No, yaddamu ali. Mulamu. Kati abeera kufa ebiseera byo mu abasiraamu aligambe inna lillahi ki lajuna fa bakatoliki amaze emirimu gye Allah bwageze Allah tasobya. Twamujjanja beera akyaliwo. Omuntu ofa ng'obadde ekiseera kye tekina kutuuka.
wali gwe nkugamba, she's a witness. Singa ali asabira mu makanisa gana gabalokole bano ba pastor yali gambye yamuwonya ye mukazi mu katoliki obulamu bwe bwasapule. You get it? Mulamu kubanga twamujjanja ba 24 hours. Naterera. Okay. Nela Alex front page. Zonna mawulire gonna gamwade. Bogira ku mufu. Kwabo bonyini abadde abeefula ab'ekitalo. Batulage ebbanga lyalwadde. Abo balimanyi. Alex Mukulu nebo sinzira ebulangi no wandula amalusu gagwa ku gate ye. Ne afiridawo. Abadde yesigala bwanna munigina. Alex ajjanjabiddwa buvubuka. Nansi bamugoba nti tebalina sente ze mujjanjaba emitwalo 15. Ne mugenda kuleeta ebimuli ebisinga okubeera ebyebbeeyi leero mubiteeke ku mutana ya Alex. Naye nga bwe yali yeetaaga eddagala temwalabikako. Okumanya Alex yannumye ku Lwomukaaga waliwo omukolo gwe nalina okubeerako ekiro. Naye mbakuba naye gukansolinga nga sisobola gubeeramu bulungi. Olwa Alex oyo abadde musajja mugezi. Takalino katulaba amagezi ago gonna agenze. Wano waliwo abantu abatayinza kuddawo. Kyakulimba. Alex Mukulu. Tibayinza kuddawo. Tayinza kuddawo. Bano bonna bali mu karaoke. Bana bazanyi b'emizanyo bali mu karaoke. Oli yali injini. Kiringamu abaana abataba tamanyi Michael Jackson. Wanchuwa tuwanda kubeera omuyimbi okujja ko Michael Jackson. Obuzina. Oyo. Mumuyinza okulaba bano ba omu Nigeria yani oyo atambule bana boy. Muyinza balaba mama. Waliyo Michael Jackson. Taliddawo. Ogambi waliwo abantu abataliddawo wano. Kati oyogedde ku Alex Mukulu, oyogedde ku Michael Jackson. Adi omulala. Sabalwanyi akyaliwo ne bwali bagenze taliddawo. Mwami Museveni. Taliddawo. Kijja twala emyaka 10. Katonda yatonda omu yekka. Sakuga professor ya advisor yagamba nti abeera omu. Mundaga omulala. Antu webali. Ngani? Mu government. Kati wano walibeera opposition leader nga Besigye. Balaba baliwo Mwami Kyagulanyi. Alibeera Besigye aliddawo. Tayinza kuddawo. Kati mu balwanyi oyinza okuza olwo ejema. Muve kubana bekongo bwekonzi n'emidaali biki ebyo byonna kutiisa. You get it? Enyota. Nolaba majolobero. Yeggwanga abanyola training gy'abaddeko mu ggwanga ery'Abungereza mu Sandhurst ne taata wera yaliyo president w'eggwanga gye yatulaze ebifaananyi nga musanyufu yaga nti I'm celebrating ono kwegatta ku family yange endala ey'ejje ly'eggwanga. Mr. Congo, thanks to Mr. Gashumba is very right. In fact, abantu balambule ku bantu mu ddwaliro. Mazima, that's why I wanted to come to the hospital, okay? My mother, Regina Naruanga, is related to Alex Mukulu. Now I told her about Alex Mukulu. Okay, kale, evale nyumugaranga kubanga ogoberera Dr. Anguma agaye kwali na yagoberera. Njagala dakika zisigade mu Gashumba sinafuna masimu. Dakika 2-3. What do you think about ebiragiro Mwami Balamu ku Mwenge? Byogeza abantu bigambo bingi. Balamu osaaga. Baleke bagunywe nago gubanywe. Simple. Abakulembeze bazinga buzinzi mikono. Bano balowooza mbu banywa mwenge. Ne omwenge gwe gubanywa. Abantu bengedde bantu batamira okuva ku makya. Kino ekintu kya Balamu kyaleese kisobola ku survivinga singa the entire country ekyembracinze. President, si executive, parliament, judiciary, amaje, police, all local leaders. But embracing. Netukwatira wamu. Yes. Nekyo gye kuba nayo gano kutamira. Ate nekya the Sabalwanya ino tasobola kiwagira. Tasobola. Lwaki. Tasobola. Lwaki. Bantu banyonga ebagala. A drunken nation is easy to manage. Kale 075 abatamivu bangu. Se buli wenda ganda abatamivu kati. Buliwo corridor moita. Abanyo omwenge. Atenge myenge 97% mifu. Chovola ba cancer ali kulete tenkanika. Mugende ku mikolo gyonna egyo mu kyalo bakuziika. Oba ogenze Kotido, oba ogenze Bundibujo, oba ogenze Kasambya, oba ogenze Mubende, oba ogenze Kalungu, batamivu. Balamu alone tasobola. Tachisobola.
Greetings, Kung. Thanks for the show. Greetings to Mr. Gashumba. Can I let him know that I have my side of the story about the mafias at State House? I actually want to share it with him so that we can save someone who was arrested since 2024 by the same mafias. Asante. Pamita Alpha, Ali Nairobi. JB Nakasozi Nairwachi, Sigwe Gubao wa Minister Mwami Gashumba Nerutasa. Okay. Kakati. Okay. Nagamba Kungu, Mwami Gashumba yebale kutusomesa. Nze buli wembeera ku mande nkwata pen n'olupapula. Kongo Adam nze mulindwa Balama ekisasi tutumbudde Mr. Gashumba tumwagala nnyo yebale kuyigiriza gwanga. Nze buule emaganjo Amini yalambula oluguudo. Nagambye nze buule atalabye maganjo kojja senga twalina Bagashumba 10 mu ggwanga lino Uganda would be a better place to live in. Atono nagamba Kongo Mwami Gashumba munda bile twavudde Uganda twa relocate nze tuli mu Australia. Oh, okay. Webale. Jibagenzo kubeera. Oyinza okubanga nga mukama yagiteeka. Sebo webale weereze gwanga n'Obuganda. Sebo mbufunzo ekitibwa. Mukama wange nze ambassador wa Big Talent Pato atera asinga okwagala emirimu okubakkiriza Minisita Bala mu Balugale emirimu gy'akola. Uncle Frank Gashumba ngenda sokubeera nga mwebaza olw'omutima. Anka alina ekintu kyayogedde n'agamba nti waliwo omuntu nga mugagga enga mugagga kuki ku mutima. Uncle Frank Gashumba y'omu ku bantu abasinze olwanirira eki eddembe ly'omuntu wa wansi. Naye kyensaba Honorable Witonze weri waffe Gomba nti wabeera nga tufunye omukisa ne batuwa minisita ng'oyo atuyambeko atusakire Gomba etuuke ku. Okay, ovuddeko Buganda Radio 4. Hello. Sebo. Ono ebomboka kusoze nyinzi. Omboko oli ku lusozi wa? Lusozi nyinzi. Nyinzi yewa. Nyinzi otuuka mu paaka n'olinya ezidde ekangulumira. Okay. Kati awo lusozi luli awo nyinzi. Muluka mulamba. Sebo toyanziza okutuleetera Mr. Gashumba. Kituufu okuwabula okwo omuntu bamu yambe nga akyaliwo okusinga wakola eggulire. Nange baba kyensaba nina obuyimba bwange bwenjagala oba nkoze ntya okubusindika bubeereko ku radio kuba. Okay, kale kyojja okukola ojja kujja ku Radio 4 reception oyogere n'aba Radio 4 reception bajja kukuyamba wekitiibwa. Radio 4. Mwebale kutuweereza. Kale munnange. Ono bamuyita Ntambi Robert nga ndiye no Jinja City. Yes, Ntambi. Simanyo oyo mukulu Gashumba. Era singa tubadde tulinayo abasajja ngabo bwe batyo nga 8 mu ggwanga. Eno Uganda twandibadde twesimisa nnyo. Okulabira ddala ng'omusajja ebigambo bye bizimba biyigiriza ate obeera ovaawo nga otegedde ekitu kiki. Naye Bannayuganda tusiimengako omuntu ng'akyali mulamu. Musigale nga mutuweereza. Okay. Babalenye Radio 4. Hello. Owekitiibwa. Amanyago ne Joseph Muganda. Okay, ngenda kutambere nga funa omula kubanga toyogera. Radio 4, hello. Okay. Radio 4, hello. Okay, ngenda kubeera nga nkwerekereza naawe olwakadde. Andabe ono agambye atya wano ku mikutu gyange ejja social media. Mwami Gashumba webale nnyo ku nsonga Alex Mukulu nange nkuwagira kubanga badde genda maaso badde mbiraba. Okay. Kale, Sebo. Amanya ne joli. Musa Bukenya asinzidde wano mu yes, Musa Bukenya. Niyo gena kudobozi. Ne kitalo nnyo kya Alex Mukulu. Mukika shanda kulambika nsonga ezo bulungi abantu basiima ogenze. Naye kyenjagala. Okay, odduse ate nga togumiza nsonga. Kati kangendoza kaweddeyo Mwami Gashumba jaga tumalirize so. Kakati kamalize n'ensonga ya Alex Mukulu. Nze Gashumba bwe mumpulira nti nfunye obuzibu bwe sisuubira kufuna munambule nga ndi mulamu. Mumpe ebimuli nga ndi mulamu. Mungulire wine champagne nga ndi mulamu. Munjokera akanyama akooki nkaliye nga ndi mulamu. Temundeetiranga ebimuli nga nfudde nga bwe nali mbyetaaga ku nsi temwabimpa. Ochulidde nawe kungu mundaga okwagala ng'oli mulamu nga ndi mulamu temundaga kwagala
kungalabi yange ngeri mu coffin. You get it? Mbiraba nnyo ne mubazadde bamwe nga bafudde. Ne muleta A+ okuziika mukadde wo. Nenga mukadde wa kanyama badde akalya ku mikolo gy'abantu. Akaceere bakayita nakaceere. Noba ne mukadde we yakuzala n'akuteeka ku nsi. Nga bwagenda ku mikolo gy'oku kyalo asiba ennyama n'omuceere n'alimba nnyama eyo y'abazzukulu naye nga yagenda ogirira awaka. Ne naafa ne mulaga nti muli b'amaanyi nnyo. You get my point? Omukadde ono atuuka atya okusaba ennyama ku kyalo nga yazaala ebyana 15. N'ozaala omuzadde yazaala abaana 10. Abaana 10 mulema mutya okulabirira bakadde bammwe. Bonga bali babine baba. Ne babalabirira. Ne babatwala in the best schools ever. Ne babawa buli kimu. Mu abaana 10 ne mulema okulabirira bakadde bammwe. So Alex Mukulu tiyafudde nti atuuse yafudde embeera mbi. Nziramo kibabuuza mundage y'omunene omu eri afiridde ekiruddu tuddemu katuze